njagala bebaza byonna byemukola ebayimirizaawo okuyimirizaawo obulamu bwammwe n'okutereeza eggwanga lino. Abakulembeze baffe tubebaza otukulembera obulungi abatukulembera obulungi abatukulembera obubi tubasaba mutereezeemu oba mutegedde kyemukola. Njagala okusooka okutuusa obubaka buno bugenda eri muganda wange Pastor Kimuli ne church yonna batusaba okusaasira kwange ku famire yange omugenzi Tegebikwa Emitiyana kwa twafiiriddwa mwanyinaffe oweeyo Betty Nyanzi yatufuddeko tumuzisa olwaleero tubadde Kanyanda kulisa mwe nabadde Kanyanda Apostle Mulinde tukwebaza byotubuulidde otegeeza nti omuntu ne bwekangabiriza otya omanya nti obudde butuuse babutuuse onabe wali okola ebigenda bikyuka mu bulamu bwo kyotusomeseza kibadde kirungi nnyo era nkulamusiza nnyo. Ab'Emityana mbategeeza ekintu kimu tugenda kubeera ebusuubizi olunaku lw'omukaaga misa yakutalika ssaawa 4 ez'okumakya ekulemberwa Bishop waffe yennyini Bishop Joseph Anthony Ziwa. Misa y'ebusuubizi okujaguza emyaka 25 bwegenda okubeerayo era Father Kyemwa yasabye batusaka ekirango kino olw'obeebaza mwenna abaina kemusoloozezza okuyimirizaawo ensonga eyo. Abamu kubali kwabo naali wano Bukedde nsegumire nkwebaza nawe message yaffe wategeezezza wajja gimpa ku Lwokusatu njeetike ngitwale wa Father Kyemwa. Kasonyanize muganda wange Nalukola nsanyuse okukulaba ssebo. Nange nsanyuse okusangawo ne mukulu wange Honorable Kibedi Segumire ashininga yaliko abatulaba abali eyo mbalamusizaako nnyo mbeebaza emirimu gye mukola mwebale nnyo abazadde okubeera nga muyimiridde n'abaana bammwe naddala mu biseera bino eby'ebibuuzo tukitwale mu maaso. Omwana asomesebwa abantu nga bana gavumenti omusomesa omuzadde naye yennyini singa omusomesa yeeteekateeka bulungi ng'omuzadde teyeeteeseteese n'omuyizi teyeeteeseteese ne gavumenti teyeeteeseteese kuba kumala budde. Ndi musanyufu nti waliwo ebipya ebize bikyuka mu nsomesa yaffe nina neke nawulidde nti oli ayina ebbeetu okugwa ebibuuzo ebimu n'ayitako ebimu n'addayo n'asoma ebyo byokka bye yagwa. Obudde bwaffe bungi bubadde buggweera mu bintu ebyo. Wayita sayansi luli ate n'oddayo ate nga geographiya gw'otalina sayansi wamuyita geographiya gw'otayita ate byonna n'obiddamu bupya. Naye ebyo bwe biba bizze bikyuka. Ekirala kwe kugamba nti omwana afuluma alina omulimu gw'omu mutwe gw'ayize agenda okumala siniya ey'okuna. Ekyo kirungi. Tolaba nti nzudde ekintu ekirungi ekijja kyendaba nga kikula mu gavumenti eriko wadde nga sigiwagira. Nsanyusa balabako bannange abatulaba. Tuzayiza okulaba tujja kwongerezaako awo Kibedi Segumire ow'Emityana North. Nsanyusa okulaba. Omunange sebo neyanza nnyo neyanzege mukulu Seruga ndi musanyufu okuba nti ndi mayengo ga Bukedde TV n'okunja kule muganda wange Limbazi Nalukola. Njagala kusooka kusaasira abantu baffe bonna abiddwako abantu baabwe ddala abantu baffe okuva Emityana North okuva e Kalangaalo Bulera ne Kikandwa. Njagala kubalamusaako mwenna n'Emityana mwena okutwalizaamu ne Uganda n'okutwalizaamu. Afunye ebizibu bingi abafiiriddwako abantu baabwe Mukama amanyi amagye gaffe n'amagenda gaffe ate era n'afunye ebizibu bingi abotwekwate Mukama kubanga Mukama yenna nnyini byonna agera ebirungi n'agera ebibi tetusobola kumwabulira. Nange nja kugatta eddoboozi lyange ku lya muganda wange kanso okwongera okuyozaayoza abaana baffe ab'ekyomusanvu okumalako ebibuuzo n'aba senior 4 okumalako ebibuuzo n'abatandisa olunaku olwaleero aba senior 6 twongera okubasabira n'okubawa amaanyi nti mu kusoma omuli enkulaakulana yo nga gwe omuntu enkulaakulana yo nga famire ayina enkulaakulana yo ng'ekitundu ayina eggwanga lina okutwalizaamu kubanga eggwanga erikuze yeggwanga erimu abantu abayivu nomuli abantu abalamu. N'olwekyo abazadde mwenna abandaba bali eyo mukkirize muwa omukisa abaana baffe kati abatandisa ebibuuzo aba senior 6 mubayambeko basobola okuba nga batuukiriza ezo goals zaabwe zibalina kubanga ye future yaabwe ate ye future yaffe ffenna. Okusobola okulambadde nsuubira muganda wange w'ekitiibwa Kabanda David
agatwegatako obudde bwonna tutambula program egenda maaso era mbadde nsuubira ne Goleti Namugga n'ebyalo birawanyindo okwigala bireka batawanyiza naye nga nsuubira abagenda kutuwako obudde bwonna tubeere full team etambuze bulungi program olwaleero. Bibaddewo mu ggwanga namwe mbiraba bali eyo tubadde nnyo n'etteeka ly'emmwanyi ezumbiza ensi eno buli omu kyayogerako kati twabadde ku mukolo gw'okwanjula nga n'omwogezi bw'ayogera ku mmwanyi tugenda tulya emmwanyi mu nnyumba ng'ayogerera ku mmwanyi buli omu ku mmwanyi naye ng'etteeka lyo byamaze okuyita tulinda bulinzi President Museveni kuteekako omukono kiteekeko mu nkola kwa yenkola kwegamba tulina kukwebuuza noga nti kati kyamaze okuyita tubale tumenyekera kyoba oba bitwadde butawanyiza bwereere oba abantu balwanidde kini batuuka n'okugwangana mu malaka kwegamba twebuuza n'ebitongole byonna ebya gavumenti ebadde biriwo omu ku bantu abali kujjukujja omugezi gwesisinkanya olwala ngambye nti bwe bityo bifaanana kati gavumenti bwetu yasazeewo kyesazeewo yemanyi lwaki kisazeewo ketutambulireko awo natuuka mu maaso ekinaatulema ng'ate eddayo emabega netubeera mu kubanga tugezesaako obugezesa kibedi nkulabamu olwa pulezidenti kulabanga pulezidenti kati oli bwagambye bwaliko twali ku TV kuno bwetutunulidde goyogera ku lwaffe ku bintu bire ebyemmwanyi n'ebyaki naye tukukwatiramu ebitongole byonna ebyaggiddwawo n'engeri gye byatebwamu n'engeri gye bigenzeemu tulowooze nti ekyasaliddwawo kyekyenkomedde kinambe eggwanga okutambula tugenda kiriikiriza tutya okulaba nti kituuka okuba nti kitambuza eggwanga lino tukkirize nti tuba tugezesa bugezesa try and error bwe tuuse wano kati obudde buno wagezesa kubirabako bulabi simanyi wena ndowooza ku bintu bino. Sewa neyanza nnyo neyanzeege abatulaba mwenna nja kwebaza abantu bange ab'Emityana North okunzikiriza okubeera omubaka mu Parliament w'ekitundu ekyo mbakasanga mbasuubiza nti nja baweereza nga sewawudde mu ggwanga mu ddiini wadde ekikola ky'omuntu kubanga ebizibu byaffe byonna bifaana nga bannayuganda ate bokkatiriza nti mu ggwanga mu ddiini nga sawudde mu kikola kyamuntu kubanga this is a heterogeneous nation. Eggwanga erimu abantu ab'enjawulo amawanga ag'enjawulo amadiini ag'enjawulo n'enzikiriza ez'enjawulo naye nga tuli mu ggwanga ki limu tuli mu kintu kimu obwetaavu bwaffe bwonna bubeera uniform. Bwegaba amazzi tugeetaaga ffenna bweziba nguudo bwegaba amasomero bwegaba amalwaliro n'ebirala byonna okutwalizaamu tubanga tulina okubanga bitukwatagaamu n'eddembe kubanga eddembe kyekikulu kyekizingiramu ye nucleus ebigatta byonna. Ekisooka njagala kukubiriza bannayuganda bandaba naddala abantu baffe abantu bange Emityana North mulime emmwanyi. Lwaki otugamba tulime emmwanyi? Ate emmwanyi kyekirime ekyabaddewo nga bwe tonnazaalibwa nange noono n'oyo andaba ate kyekiriwo n'olwaleero. Abantu bafunye ssente bangi abaana basomera bangi ku kirime ky'emmwanyi newankubadde abazungu bwe bajja balina bye baali balowooza nti bye bikulu ennyo bajja ne 3 C's ne 3 T's bajja ne coffee cotton ne copper ne bajja ne tobacco ne tea tobacco tourism ne ogambye tea tobacco tourism. Those are the 3 T's ne 3 C's. Era nga balowooza nti awo eggwanga mwe ligenda okufuna oba okubbukira bannayuganda newankubadde nti ebintu ebyo byajja abantu abaali mu nteekateeka eyo baali batono nnyo abali mu money economy baali batono nnyo abaali bali involved mu bintu ebyo naye bannayuganda mu bintu byonna byebakwatawo newankubadde nebino byonna byali bikulu nakati bikyali bikulu naye emmwanyi ate bazisukkulumya kubanga baziraba nga oba oli awo rescue bwe bununuzi bwabwe nga muntu bwagenda mu nnimiro ajja kusobola okubeera nga ali ku sure deal ng'enjogera ennaku zino ajja kufuna akasente nga kalubeerera era kabe nga kakusobola omukola okumuyamba kuno kiba kiŋŋamba nti mulime emmwanyi weeziri zaaliwo
ate zigenda kubeerawo n'akatale kaaliwo ate kagenda kubeerawo. Nze mbadde ngamba bannaffe abampuliriza n'abandaba abamu ku mikwano gyange nti nze bwe nali ndi eyo mu kyalo kyaffe mu kyalo Mityana North walinga abasajja abaalinga ab'amaanyi nga mu luggya lwabwe mu maaso g'ennyumba yaabwe baasemiitinganga ne bakola n'akantu ngeri yakakomera nga bateeka emmwanyi omusanga ku makya olweggulo mu ttuntu kati akazisendasenda okusobola okukola ki okukala naye nga wali mu maaso waliwo simotoka mpya sitawutu mpya waliwo ne Muzeiruzi yavanga wamu Muzeiruzi yina Bedford ekalangaalo awo mu kati waliwo Muzeeyi Lule kati Saalongo awo mu Kikwanya abantu bangi exactly so nolwekyo kibakiga nti abantu balime emmwanyi bongere okwanukula omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ng'ayita mu Katikkiro nti emmwanyi tekola ki terimba ate nga mazima tekola ki terimba nolwekyo njagadde okutandika n'ekyo. Ekyokubiri njagala bannayuganda abandaba nti baawule emmwanyi ku UCDA baawule emmwanyi ku UCDA n'emmwanyi bw'oteeka ebintu bibiri ku minzaani n'oteeka UCDA ku minzaani n'emmwanyi ku minzaani ojja kulanga minzaani y'emmwanyi eri waggulu. Lwaki njogera bwe ntyo nti emmwanyi zaffe UCDA yateekebwawo ne Act of Parliament mu 1991 UCDA Act mu 1994 nebeera repealed cap of 325 I think bwe yamala nejja negenda mu Coffee Act 17 2022 egenze ekola ki egenze ekyuka naye emmwanyi wewejjira mu UCDA mu 91 emmwanyi yaliwo yemmwanyi weeri exactly kyekugamba nti bwaddirayo kyenjala twawule ebintu bibiri wakati wa UCDA n'emmwanyi ne bannaffe abamu baagasse kati UCDA ne bagifuula emmwanyi ne bagifuula UCDA ekitali kituufu. So ebitongole ebirala era byateekebwawo ne Act of Parliament naye mu myaka egy'enjawulo oluvannyuma lwa gavumenti eno okulaba nti waaliwo obwetaavu n'okusobola okugezesa ebitongole ebyo nti oba oliawo ministry zisigalewo naye tufuneyo ekitongole ekirala agency egenda okuyambako okukola emirimu efune bagyongera akasente esobola okubeera nga esobola okukola emirimu eyambako emirimu gya ministries ez'enjawulo yensonga lwaki olaba nti newankubadde agency ezo zabeerawo era zatondebwawo tezaava wansi wa ministries zaabwe. Ekyokulabirako nti waddira UCDA ebadde mu agriculture era ebadde bwegenda mu parliament okusaba akasente newankubadde nga eri semi-autonomous bwejja mu parliament okusaba akasente bajja abantu basatu bajja minister permanent secretary wa ministry ne wa UCDA okuwolereza era asooka okwanjula byazze nabyo ne byayagala aba minister ne PS ne ekyo nekimaliriza netugenda kubanga bakaze ebitongole ebisukka 30 mu ministry ez'enjawulo bwetwogera kakati tuyina UCDA tuyina DDA Direct Corporation of Uganda tuyina NFA tuyina NADS tuyina UNRA tuyina URF tuyina NITAU tuyina Micro Support Center n'ebirala bingi byonna bizze mu gavumenti nga argument ya gavumenti ntwateekayo ebitongole bino okusobola okutambula n'okulaba engeri gye binaatambulamu oluvannyuma ebitongole ebyo bisobole okuba nga bimaze okukola kyebikoze bidde mu ministry. Era njagala okutegeeza nti mu myaka 5 egiyise baateekawo akakiiko okunoonyereza mu myaka 5 ddala wakyetaagibwawo ebitongole bino bikyetaagisa ebitongole byajja kukolako bbanga ttono kutereeza nsonga yaliwo kubanga ekikulu badde kamala okujjayo nyina obubaka njagala okujjawo naye kyebajja kukubuuza ekikulu bwe nakulaba nga ne President Museveni nga mwogeraawo nakulaba nga engeri gyoyogeramu ng'olinga oba kita ng'odidde UCDA ogisuddeyo bw'oti olabika ng'ekkoze obubi ennyo ggwe ng'omuntu oba ng'abakama abasinga obungi naye sigala nga kimusegumire UCDA gyayogeredde ebigambo bino byonna byayogedde yamukola ki nga nkyakyebuuza ekyo
ogenda kiddamu ekyo nga mmaze okujja obubaka buno tugende maaso ne program. Katubanjulire Pepsodent omupya ng'ono atabuddwa n'eddagala eriva mu butonde. Pepsodent alwanyisa obuwuka bwonna obuli amannyo n'ebibuno ko n'okukuwa amannyo amagumu ate era amalamu eriggwe n'abeewuwo. Pepsodent ku lw'akamwenyumwenyu akasuffu. Singa kale olususu lwange lunyirira n'okulabika obulungi. Tukuleetedde geisha omupya atabuddwa manda n'ebirungo by'obutonde nga molinga. Geisha ono anyiriza olususu lwo atta obuwuka ate alina n'akaloosa. Geisha chako ne geisha molinga bigezeeko leero. Kulwokutaano nga 6 December ku Hotel Africana we wali endongeggala w'omwaka the first ever Carol Nantongo live concert 2024 eno show ya Carol Nantongo esooka Carol Nantongo a Ugandan music luminary kabese tambula emitwalo 3 okuyingira n'ebyentwalo 10 emmeeza milioni 3 ku Sunday nga 8 tukiridde Masaka ku Maria Flow emitwalo 2 ate ebyentwalo 5 olunaku lumyuse kati noonya kikumba ofulume the beautiful Carol Nantongo danyini biso voice queen wa puti eno si concert mu concert kino kyafaayo Carol Nantongo Bukedde December Hotel Africana 8 ku Sunday Maria Flow Masaka kale muzaleko n'obwana bu baby oliwa obwana bunyiga wano nawe nyiga ekutosibako Capital FM Good Color Solutions Newman Bukedde TV ZTE Phones Simbaland Cargo Royal Milk Agaffe Bantu Tours and Travel Rocket Events and Beyond nebitegeka nga 7 December Big Eye Balize 7 December erugogo azibandi material egenda kubanga ya concert yange azibandi material mujja tujijuze ku cricket ovo azibandi material mbaise mujje mundago mukwano azibandi material perekeddwako abayimbi bangi mikwano jange bangi okuyingira kijja kuba kyebiri mitwalo 2 tiketi wojigula kati kubeera mutwalo ale badi ate VIP mitwalo 5 babosi ulira nayo bojigula kati kibeera kyena besuze tukube ndongo nga 7 December eriba Saturday cricket ovo Big Eye. Bugadde akanzaali ne mukyuzi ofuna enveezi sussa obuwoomi n'akaboowo ku lw'ebirungo ebisukkuluma ebiri mu Royco 2-in-1 mix omupya. Enjoy the Kasuffu mix. Kulwokutaano nga 6 December ku Hotel Africana we wali endongeggala w'omwaka the first ever Carol Nantongo live concert 2024 eno show ya Carol Nantongo esooka Carol Nantongo a Ugandan music luminary kabese tambula emitwalo 3 okuyingira n'ebyentwalo 10 emmeeza milioni 3 ku Sunday nga 8 tukiridde Masaka ku Maria Flow emitwalo 2 ate ebyentwalo 5 olunaku lumyuse kati noonya kikumba ofulume the beautiful Carol Nantongo danyini biso voice queen wa puti eno si concert mu concert kino kyafaayo Carol Nantongo Bukedde December Hotel Africana 8 ku Sunday Maria Flow Masaka kale muzaleko n'obwana bu baby oliwa obwana bunyiga wano nawe nyiga ekutosibako Capital FM Good Color Solutions Newman Bukedde TV ZTE Phones Simbaland Cargo Royal Milk Agaffe Bantu Tours and Travel Rocket Events and Beyond nebitegeka.
MTN kutusaako tugende mu kikadde ekiro ky'aba legends ku lw'omukaaga nga 7 December ku Sheraton Gardens Kampala. Tosobwa abayimbi okuli Joseph Mayanja, Haruna Mubiru, Sister Charity, Ronald Mayinja, Charles Sechewa, Mariam Molinde, Hajat Station Mayanja, Godfrey Chibijigiri ne Betty Mpologoma. Tiketi z'olukale za $7 ku Momo Pay wabula ku mulyango za $10 ate Goldi $24 ku Momo olwo cash $30 Platinum Table za $3,000,000 nyiga stem *5 star 2 oba weefunire Momo app okufuna tiketi ezisaliddwako. Ennyambala kikadde okumanya ebisingawo kuba ku noti 774 982 noti 4 noti nga bikutusibwako. Now Special, Pepsi, La Paix, Peno Events, Sheraton Hotel, Kadanke, Kakira Distillery, Tanji Safari ne MTN. Mikwano gyaffe mbatuliriza lwatulaba. Ebineewunyisa bingi mu puroguramu zino zetukolinaku zino ez'ebitongole bya gavumenti ebyaziddwa mu gavumenti. Obyogerako byonna naye lumala kyogerako era maliriza muli ku kyamwanyi. Kati ng'olunaku lwe bazzaayo ekitongole kya UCDA ekiza mu Ministry of Agriculture kwolwo lwe bazzaayo ne National Road Fund ne URFA lwe bazisibwayo. Naye ng'ekituliko kye kitukwatako lwaki tukwatako ffenna olw'ensonga nti kikwata ku muntu. UCDA teyina mmwanyi, gavumenti teyina mmwanyi, ffe tuyina emmwanyi ffe abantu ba bulijjo, ffe tuzitunda eyo gye batugamba tuzitunde gye batulagirira be tufune ssente, ffe tuba tuzifunye ffe abantu ba bulijjo. Kyenkubuuza nno kyagala okubuuza nkusaba ombuulizi omukulu Kibedde, bwe kibeera ng'ekiriwo kyakendeeza nsaasaanya mu bitongole bya gavumenti ate kibogeza ebintu ebyobukyayi ebizibu ennyo ku UCDA kyaki? Teacher Kayiwa Emmanuel w'Ekibuuka Primary School Lwamaggwa Rakai amaliriza agamba nti kubanga kwali badde kumatiza naye ate okyogerako obubintu kisula obusuzi bwetu yo UCDA basudde ensuule bwetu tegenda kudda mu kusituka wantu wonna. Okay. Neyanza nnyo neyanzeege ekibuuzo kyobwe twali tugenda mu kuwummula wakibuuzizza ate era ne musomesa naye ayongedde okibuuza. Ekisooka nga ngenda okwanukula ekibuuzo kya muganda wange Sserugga, njagala kukubiriza mwenna abalima emmwanyi nga nange mwendi tunoge eyo yokka eyengedde eya guliini yokka eyengedde, etayengedde gireke kubanga bw'onoolowooza nti oyagala kunoga eyengedde n'etayengedde oweze ojja kumaliza nga towezezza era omugaso oguli mweyengedde gokka wegenda okuba nga gulabika. So nga ate bw'olindirako akatono naye eya green nayo neeyengera naye ojja kuddamu ofuna omugaso gwe guki eyengedde ya kala ki n'olwekyo myufu. Yes, myufu kubanga Mukama bwatu bwe yateekateeka. Yes, bwatu bwe yateekateeka nti nga bw'olaba amenvu tosobola galya nga green oyaga yero naye ne gawooma. Tegasobola ate kubeera mamyufu era bwegaba mamyufu gama galwadde. Kale obudde njagala mukulu mutegeeze wabadde nti jayo yokka eyeyengedde etayengedde gikole ki tulina okukyusa ebirowoozo byaffe era ng'okimanyi nti emmwanyi gy'onoga ya muwendo eri ggwe n'eri eggwanga lyaffe yonna. Ekyo nga nvuddeyo UCDA tewali agyogezaako bukyayi naye bw'odescribinga Sserugga n'ogamba nti kati njagala nnyonyola Sserugga nga taliiwo, nnyonyola Muganda Lwimbazi Nalukoola nga taliiwo, oteekeddwa okuleeta ebifuula n'ebiro ebifuula Lwimbazi Nalukoola oba Sserugga omuntu amutegeere. So bwe tuba tuwogera ku nsonga tetuwogera ku nsonga kubanga tuvumirira naye oŋŋambye njagala kumanya Sserugga bw'afaanana nga Sserugga ali bw'ati bw'aba asala obuvere abijjako n'asigaza bumusitaaki so kiri n'akawala takkiriza mbiri kukola ki so ate tosobola mugamba nti Sserugga ayambala galubindi
olukatujja wagenze wanalukoola n'ekirevu ng'akikoze eki ebyo nonyonyola byaki oŋambye lwaki njogeza lwaki twogeza UCDA obukyayi naye kugamba bwe tuba tunyonyola ku nsonga kimwogera kyeri oteekeddwa okuleeta ekiraga gwe kyotegeeza mu luzungu kigamba don't talk the talk but walk the talk toyogera kwogera obula kola ngokola yogera ngokola nabikolwa kakati UCDA ewange mbadde nfuna complaints okyegedde ez'enjawulo ezimu muzo nti ffe emmwanyi zaffe bazisanga zaakaze ne bazijja mu sitoowa ne bazitwala bwe ziba ensawo 10 bayiwako mu 3 omusanvu ne gugenda kinfuna ewange ate bwomala okuziyiwa ensawo 3 n'otambula n'ogenda ng'ozize mu kkubo ate gwoziyiyeeko olwokuba ndayagala naye kusigaza kasigazako omusanvu gwe gugenze akomawo n'olweyo n'addamu n'alondaemu kuki naye ekinkozesa kiri ayagala kutuukiriza quality omutindo bakola bwana Serugga sooka onsomese ontegeeze obubi obuli mu ekyo nyinza okuba nga manyi kyennoga kindowooza kiki ekituufu naye nga si kyekituufu kubanga ekimu ku byateesaawo UCDA kusomesa bantu kye balina kukola kituufu so tosobola genda kukwasisa mateeka nga togasomesezza n'olwekyo njagala tubeera objective nti omuntu oli bw'amala okumulaba nga emmwanyi ensawo 3 ziyise n'akoma emabega n'azironda n'addamu n'aziteeka mu nsawo n'azitwala n'agizitunda oba tolina kyokoze kati nina byenkubuuza ebibuuzo ebyobuuza kansooke nkunyonnyole tombuzaabuza sijja kukkiriza kubanga ojja kunzija kumulamwa leka nzikiriza nsooke nzikusa ensonga yange ekyo nkimaze ensawo zino bwodda omuntu bw'agoberera okunona ensawo emusanvu ogusigadde ayinza okusibira mu katuukulu nfuna UCDA eri ku quality ati wuliriza ko tetunakigaana kubanga n'omuntu okunoga emmwanyi nga bwe ŋŋambye okunoga emmwanyi ezengedde kikulu nnyo okyegedde mwamaliriza n'agenda ku kyuma bwagenda ku kyuma kusaamusa manga ekyuma kino kyadde kikuba emmwanyi embisi emayimini ezitayengedde nkisibye ku ssaawa 6 ku ssaawa 8 n'akigula kati nze neewuunya nti ku 6 n'omunaana n'essaawa emu eyiseewo emu ekitundu olukirongoose kitya njagala nku ekyokulabeko ewange nnyina mu kikandwa waliwo omuwalyawo ekabongezo mukulubowa n'abalala n'emiseebe n'abawala wonna bazze basiba ebyuma ogenda okusumulula ebyuma ebyo ng'obukadde n'obukadde bwa ssebe bumaze okukola kugenda kyokka n'ebyuma nga bisikoze eki nga bisigaddewo twogera ensonga ezeetaaga omuntu okulaba n'azitegeera bulungi ensawo 5 zigenze 6 zigenze 7 zigenze 10 zigenze 2 gagenze naye nga abantu bwandibadde otegeeza tobawadde kulwanika tobawadde bigimusa tobasomesezza tobawadde endokwa newankubadde nga ebyo byonna biri mu doketiyo so bwe tuba twogera ensonga zino tetwogera amafuukuule kubanga tulina kye twetaaga kubanga tulina waliwo ku byaffe naye olumu abakulembeze ffe abakiikira ebitundu ebyenjawulo tubeera muzindaalo gye giyitwamu abantu bano okwogera ebikola ebibaluma era njagala nkutegeeza nti tewali n'omu alwanagana okulaba nga omutindo gw'emmwanyi gukka wansi ffenna twagala gooli yaffe eryemu nti omutindo gw'emmwanyi gusigale nga guli waggulu abalimi era ne minisitule gyegenze UCDA gyegenze mu minisitule ya agriculture gyegenze bateekeddwa okuteeka mangu ddala okulaba nga abalimisa ku magombolola ag'enjawulo bateekawo obuvunaanyizibwa okulaba nga abantu bakomplayinga okusobola okulaba nga banoga emmwanyi zokka ezengedde baanika awalungi okyegedde okusobola okulanga emmwanyi yaffe ekola ki esigala ku ki esigala ku mutindo njagala nku ekyokulabirako bye twogera byonna nze bwe nkugamba nti omukulu kati yali MD obadde MD wa UCDA yali crop inspector mu Ministry of Agriculture mbeera siogedde bubi kiba kituufu ekinjogeza bino kubuuza wonna abantu balaba cooperative kibiina ky'obwegassi abagulanga emmwanyi omulembe giri kyavaawo
ne tuteekawo UCDA nga kitunoonya kuuma mutindo akuuma omutindo naye kati avuddewo kati kyetwebuuza tugenda maaso kakati gwe kyekinakolebwa eyo ndowooza yo nti avuddewo akuuma omutindo tanavaawo wali kubanga ministry ya agriculture tennaba kuvaawo erinnya UCDA erivuddewo naye ebikolebwa ku mmwanyi n'enteekateeka yonna ku mmwanyi esigaddewo kubanga ezimu ministry ya agriculture okyegedde ekyokubiri mwana Seruga bw'ozaala omwana gwe nomugamba nti mutabani nkwadde bizinensi eri nkwakya kulabirako nkwadde bizinensi eri nkwadde byolina okukola mu bizinensi eyo byonna bikole buki bulungi neyibawo Kabanda David ye nga neyibawo so ekiri naye mwana wo n'omusindika bw'olaba omwana gy'omututte nga takyakola buki bulungi no kati mutabani kakati jangu tuddemu okomewa tuddemu twetegereze so ekiri nga Kabanda aga nti ate omwana omutwala wa so ekiri tomutwala muveeko naye nga omwana oyagala kumukomyawo kumureshapinga mudde mutambule buki mutubulu bulungi nolekyo nze ndaba nti Kabanda batayina moral authority kwogera ku mwana wange gwe nakera ku makya n'enzaala nemuteekateekera bizinensi okusobola okukulaakulana obuki obulungi kati bizinensi emulemye mukomyawo jangu tuddemu tureorganizinge twadvansinge okyegedde so nolwekyo ku nsonga eyo yonna bwe tuba twogera basibu ne banyebo tetwogera kubanga tulina malisi gye twagala okuteeka mu kitongole kimu oba kiki oba ekirala ekirala bwetutunulya etteeka eryamaze tewaliwo ba exporters bonna nti abo kati olunaku olwaleero beexporta babadde basuubula emmwanyi ozitwala ebweru lasiza tuzikoze eki tusazzaamu bakyasigadde bakyakola emiki emirimu gyabwe tewali gamba nti kakati twagala monopoly tikakati Nalukoola yagenda okusiga kubeera ng'avunaanyizibwa okulumya ki okutunda emmwanyi oba okusuula emmwanyi liberation of economy buli muntu agenda kubanga agula emmwanyi ze atunda emmwanyi ziwakoze eki wayagadde akatale ono bwagamba nti ngula 14 wayagamba nti 4 onagamba nti angula ki bwetyo nga mmaliriza bwe twali ku tteeka ly'amafuta nerijja endagaano okugisazaamu olwaleero Kenya ng'etuguza amafuta gaayo otegedde gaali ku ssente empitirivu bwe twagamba nti katuve ku Kenya tugende direct tugule amafuta gaffe abamu baakayana nnyo twekiri katulole nkutegeeza nti amafuta gaali ku 15 tegakyali gali ku 4 n'emmeka n'ebitala bwe twali tuleeta PDM abannaffe abamu baakayana nnyo nti PDM eyo teyina gyegenda kukola era teyina senza kati olwaleero n'abaali bakayana ba beneficiaries abamu kubo bantu baganda baabwe bamaama baabwe okyegedde so nekyo gavumenti bwebanga kyogamba nti olumu tunyiiga mangufu tuteekamu ebyobufuzi mu kaseera akatono ng'ate bannaffe abateeka ebyobufuzi balemeddwe okukolera abantu ne balowooza nti ono bw'anaakola agenda kusikowalinga nokyo katumukomye mu kkubo nako gye kali obadde ogamba vaawo nti kati ono agenda kweyambisa bino bye twogera afune obululu bwe kubanga munauganda akugamba nti nze njagala bbeeyi ya mmwanyi njagala gyenjagala okutunda ntundeyo gyenjagala okugula nguleyo ku mmwanyi okyegedde ye munauganda andaba kyayagala kati kubanga bw'onomala okutereeza embeera munauganda nayegenda mu maaso mu bizinesi ey'amaanyi n'amaana afuna essente mu mmwanyi nga zeeyongedde olwo gavumenti eriko eteeseteese enteekateeka eyo ejja kuba esikowalinga ko Nalukoola nti ekikwangusoke weebale nnyo kyotusomaliriza nakyo kintwala bulungi wa muganda wange Luyimbazi Nalukoola nyaniriza omukulu Secretary General Ssemunkwaniriza kulikayo nnyo Kasambya waleka walungi nnyo mbadde ntidde nga manyi tutuuse naye nga manyi byonna entambula esobola okutuusa mu programu walungi nnyo era gavumenti yaffe NRM eri mukola ku makubo n'oluguudo olw'Emityana erukolako newankubadde contractor luludde nnyo kubanga contractor oyo tubadde tetwamuwa ssente abadde ate gavumenti tubadde tetwamuwa ssente abadde ateeka muzize ate yalukola ebbanga liri eri emabega lubadde lumaze emyaka nga 22 nga lukoze so ali mu kutambuzaako mpolampola naye twayogere n'abakulu bekikwatibwako aba finance ne bamu advansinga yuko ku some payment
Ntambula luguudo nagitegera nnyo ku mwami Damiano yafa edda mu covid nafa natuka kwa bizibu olumbe ne luggwa tulizaako emikolo emira nga muntu olabira ku ekyokulabirako kimu kyokka n'otambula emyaka 3 4 5 ng'oluguudo terutambula naye bw'otukakasa ggwe tirugenda kukolebwa. Ministry ya Finance yamu advances some payment kuba badde akozeseza almost 40 billion ezenga omuntu ka contractor ne kati bamuwadde ku ssente webale era abekasambe bakutumira bagamba ki basanyufu nnyo kubanga lwalero wempuliddemu onalewo nsegumira mpadde akantu akalala mbadde sinabakkalowoozaako omusomesa akuba omwana eyagudde ebibuuzo ate nga teyabimusomesa kati gwe UCDA okwata omuntu okwanika obubi ate nga wandibadde omusomesa n'omuyamba ne bwalina okuzirima kasogezerewo nalukola badde bamaliriza segumire bamaliriza ekintu akitadde mu kifuba kye bw'amaliriza agamba nti amba bikozesa byabufuzi naye nga tebakolera mutima bulungi bali nnyo ssebo nafuna omukisa watandika n'obuwemba ofuna olowooza muntu mwangu lwaki tokuumakuumako kuba kati yegwe sipiika saanayo obukuumi ate olwaleero omnyera engeri gye bansandiwikinzeemu oluuyi ntandika yeewombeka bwati kumba agalula eno eyakajegere ayogedde ku luguudo olutanaggwa naye sigenda gendayo nnyo naye njagala babuulira ku luguudo olaba oluguudo oluva egayaaza olugenda eri mu Kalagi Nakifuma bwe mubanga muluyiseeko njagala mubale ebitundu awatali kolansi ntera okutuma abantu abagendayo ne mugamba mbalire ebintu ebyo abamu baŋŋamba waliwo ebitundu 30 honorable mukatunuulira ovuga ka kolansi noddamu n'osanga ekitaka n'ovuga akataka bwotyo obayo oba yali atuzimbire oba yakikola atya omanye ebintu ebirowoozo by'ebitundu ebyo tutera obifuna nga tuyita ku bakiise baabyo kati nganze bwe nakubira enduulu ne ku luguudo luno olwewaffe ne prime minister ne tugenda mu finance prime minister n'alwana okulaba nga contractor bamwongerayo ku kasente kati kisinziira ku mukiise oweeyo yaani ekitundu ekimu wakiikirirwa honorable Abdallah Kiwanuka naye yagenda okujja ng'enkulaakulana eyo yakwata bweti kakolansi ne waddawo ekitaka kati oba oliawo abantu kye bagirako oli nga basuubira nti ye anaabitereeza naye ng'ez'enguudo ziri mu gavumenti eyawakati ojjukiza era nti kuva ewe Nakaseke okujja ewange ekikandwa oyite mbwati kituuma ojje paka Mityana kiri mu nteekateeka akola naye mulina ekizibu waliwo lwayimirira awantu n'agamba mmwe mwalondaani Kaseke k'oyo nakazibikira okirabye kale balina kutereeza ne bakazikula katugende ku mwanyi waliwo omwami yajja ewange kampani ye yali epatanya okumerusa endokwa emiliyoni 2 UCDA netwalako ntono ezimu ne zisigalawo newaaba omusango baguwaaba mu mwaka gwa 2008 twaguwangudde mwaka guwedde naye nafuna omukisa okwetaganjula ennyo etteeka kuba pulida wa UCDA yaleeta ekigambo yagamba nti bano omusango gwe bawaabye gukwata ku ndokwa ate UCDA obuvunaanyizibwa bwayo buli ku makungula post harvest n'entankuula etteeka kuba eyo bagiyita preliminary objection waliwo lwoya lwaleeta ensonga ng'egoba omusango ne gutawulirwa n'entankuula stress nankwata bwe nasoma etteeka ne ndiraba nga ensonga eyaweebwa UCDA yali ku quality
y'emmwanyi tosobola kulowooza ku mwana omulungi okujjako ng'osoose n'ofuna maama omulungi kale na bwekyo tosobola kulowooza ku makungula ng'emmwanyi kwalite ya waggulu naye nga tewafaayo ku ndokwe eyasooka etteeka nalisoma nnyo nendiraba nendaba obuvunaanyizibwa bwa UCDA bwe libanga etteeka eryo lyakolebwa mu 1991 mu kutondawo ekitongole ekyo kitegeeza lyakolebwa mu kiseera kya General Museveni nga yafuga bwe yajja kuno nga zo alidde obuyinza yaleeta enteekateeka sejjoloola yagiyita fundamental change esejjoloola n'agamba n'enkyukakyuka gye tuleese yo ya muggundu si kusaagasaagamu naye olumu revolutions zino zirina engeri gye zeeyisaamu ng'omukyala abaliga ng'ali lubuto abaganda bawanuuza nti omukyala bw'akola ekikolwa ekyo eky'okubaliga asobola okuzaala omwana n'amulya mu butuufu alwala amakiro ge gavaako okubanga maama ate ali omwana gw'azadde olumu ne revolution esobola okujja ate ebyo byonna byezzeebakolera n'emala n'ebimalawo neyeerya bw'obanga ofunye abasajja ab'amaanyi katugambe 20 ne balima olubimbi bwe bamalanga okulima bulungi bagambe bagende basasule bagende baveewo bwe batavaawo bamala ne bagubyawo olumu n'abakulembeze abalungi bajja ne bakola emirimu naye bateekwa okuvaawo bwe batavaawo batuuka ne balya ebyo bye baba baleese omugenyi bw'abazza entanda jajja nayo nga yammwe anyuke mangu obala mu busiraamu bugamba omugenyi akyalira ennaku 3 kasita olwokusatu luggwako muwe enkumbi naye alimeko kakati buli nsi gye twogerako efunye mu mmwanyi nga Ethiopia, Brazil, Honduras, Vietnam zonna zirina ebitongole ebyefaananyirizaako UCDA bw'ogenda Ethiopia balina ekitongole bakiyita ECX Ethiopian Commodity Exchange bw'otunuulira ebitongole ebyo omulimu gwabyo guba ku mmwanyi ffe tulina ekizibu nti pulezidenti waffe bw'alaba ekizibu mu kitongole kitondeddwawo nga kizimbiddwa ku nsimbi y'omusolo okumala ebbanga bw'alabamu ababbi ate ayagala kiveewo buvi kyokka ng'ate ye alina obuyinza alina n'obuyinza obukwata ku babbi ne batwalibwa ekkolokooni kati bwe baba nga ababbi bali mu UCDA nga be bamu ku bakoze emirimu gadi bengalye bo banene kwenkanawo abo abatajja mu kalyanga akayingira ekkolokooni ng'ate abalengedde y'oyo akola ki alina obuyinza ekyo kireeta ebibuuzo eri ewe yategeera ekirala lwaki ogikuba nga togiwadde mukisa kugiwulira fair hearing olaba Katonda yasinga okumanya buli kamu naye era bwe byasobya Adamu ne Kaawa nga bali mu lusuku Edeni era nabo yabawa omukisa okubawulira kyebayita fair hearing mu Lunyaanyimbe UCDA yo tewuliddwa bw'aba abaagala okuboogerako ayita Honorable Nsegumire ne banne abakubi ba pokopoko ne bakomerera UCDA tewulirwa katono nnyo oyagadde ora okiyingiremu pokopoko wali kyusizaamu pokopoko kyeki siyaasa kale siyaasa kyeki byobufuzi pokopoko sebo sogera pokopoko kyusaamu siyaasa siyaasa kunyonyola pokopoko yabadde aze kunyonyola Uganda ate tebanategeera rationalization okay nedda mu mulembe guno byakyuka naye abaliwo kodda mu mirembe byedda wamawulire nedda mu yayitibwanga wa pokopoko kati si wa mawulire nzanti
Ge mwabadde muwa. Kati gwe pokopoko kati. Mwabadde muwa pokopoko. Naye kati sebo addeyo era ku pokopoko. Nzikiriza mukama wange ngende mu maaso. Ate ekirala bano bagambe baleme kunnondera bigambo bya kukozesa. Atageza okuwemula mu lulimi Oluganda. Kakati nze ndowooza nti ebyo bye tuba tuzimbye tulina kubanga twongera bitereeza so okubijjawo kuba enkomerero ya byonna ogenda kwesanga nga tutambulira mu circles era tujja kutuuka tuddeyo tugambe twagala ekitongole eky'emmwanyi olw'ensonga okuva ku ntandikwa ebyo ebyatuleetera okukitondawo byaggwaawo tulyoke tuddeyo mu Ministry ya Agriculture. Bwe tuddayo mu Ministry ya Agriculture tugenda kuddayo mu mitendera giri kuba kye kimu ku bitiisa abalimi bye bayita bureaucracy mu lunyanyimbe emitendera egyo egiwanvu ennyo oli bw'aba alina kyayagala sooka okole bwoti sooka obuuze wano sooka odde wano kye kimu ku bitawaanya abantu. Amaanyi gaffe ago agaasooka tugasuule busuuzi mu kasero tetusobola kukola nnongoosereza nga bw'olaba mu Vietnam baafuna emmwanyi okuva mu 1957 abamissionaries be baagireeta bazze bakulaakulana nga bakyusa paka lwe batuuse we bali olwaleero we twogerera be bamu ku b'amaanyi mu nsi yonna naye tebatta bye basoose. Ekirala omwana w'omuntu yenna ategeera ali emmere eyo kyabuuza ebibuuzo. General Museveni ne banno mumaze ebbanga nga mukukuta nga mwagala mufune bamusiga nsimbi abatalina nsimbi bajje babeere nga be baddukanye emmwanyi. Ojjukira awo waaliwo ekiragaano kya Vinci era bw'otunuulira kakuloza ak'okubiri kaali kalaga monopoly nti kyekyalina okutwala emmwanyi ze kiba kiziddukanya mu ggwanga lino okutuusa abantu lwe baakuba ku ndulu nti nedda bannange. Ye abaffe lwaki etteeka bw'oba olireeta oyagala dipapya lwaki okwebuuza kutono consultation lwaki oyagala okusigala ng'okyatumatiza nga limaze n'okuyita mu parliament kwe tulaba nga kyewuunyisa olinayo lyomanyi etteeka nga limaze okuyita ate omukulu n'addamu ate addemu atupoteze tibannange etteeka lino nno okupoteza kwekola ki atumatiza etteeka lino lyolaba ddungi etteeka lino lyemulaba ki ddungi bwe libanga ddala ddungi ng'era olaba lijja kuvaamu ebibala lwaki togenda n'otuula ewuwo nga bulijjo gy'otuula yagamba bw'ati nga limaze okufuluma nagamba awulira n'okuswalaaswala bawulira abantu aboogera ku kyasaliddwa ku mmwanyi nti kikyamu bawulira bagamba nti ayagala kufuna abagenda okutunda emmwanyi nga bave bawulira bagamba nti yakoze factory y'emmwanyi ng'egasayiye ye awulira aswala n'okuswala ewuwe nnyini awo mu biswaza kuba etteeka liwedde abalimaze oddiyisa be babaka ba paalamenti kiki ekikutawaanya omala kulya kali akayuuni kali akakopa ne kanywerera wano n'osaba eggama y'amazzi okasindiikirize lwaki osabye eggama y'amazzi walidde ekikola ki ekikaluba oyagala nnyondo lino lyetteeka eryokubiri lye bayisizza mu maanyi mu nnyondo etteeka liri eryasooka ku mudumu gw'emmundu mu gavumenti ye lya 2017 kwali kujjako komo ku myaka ne olwaleero akuleetedde ddala njagala okutegeeza ekigambo General Museveni tasindika mmotoka n'atabuukira kyova olaba luli yagamba amafuta gange twagakafuna ensolo yange n'akagikwata sinnagijjako naddiba nga mpummula ntyo bannayuganda babadde nga beenyumiriza mu kufuna endokwa operation wealth creation okyagijjukira nga balowooza balimye emmwanyi zaabwe emmwanyi bwe zikuze n'atandika okuwulira nti Masaka bakwata ejjambo eritegeerekeka n'agamba ekitegeeza emmwanyi zikuze emmwanyi zaffe yali akuteresezaamu buteresa kaakati agenda kufuna control alaba nga UCDA yeesudde nnyo okuva waali wabula ayagala Ministry ya Agriculture mwalina minisita ono we ali mu cabinet amulina butereevu kigambo ekyo si kyangu ssebo njagala okukutegeeza waliwo ekizibu
era munnayuganda yenna agoberera ebyensonga afuna okweraliikirira n'agamba UCDA mwe tupakidde ssente zaffe tolaba nti kaakati ate yeeyo gye tuterese kati tugiterese tufiiriddwa ate bano baba bakyogerako bagamba mbunombo oli ye yaleeta ate yakola ki yajjawo akole mu linnya lyani ku ssente zaani ssente zaamwe wa musolo bw'abanga ddala yalondebwa abeera alondeddwa kuba muweereza waffe si bwe guli mu bukulembeze obutuufu lwaki okyewa n'ogamba kikyo awe wali omutawaana omaliriza kale kanjira mpummulamu ne mukulu Kabanda ayogere ng'agenda okwogera abantu batunulira ebyatuuka ku bikajjo ne balaba ekiri ku nnyanja mbu tebalekaayo kwekengera gavumenti onawuliriza message munnakyalo weebale nnyo okuweereza programu ze bampita bagule constant eyiganga abaka b'NRM mu mwami 7 abavuga abatwala gyayagala balina okwegendereza ne batagwayo ne mukulu Kabanda awulira munnakyalo weebale kuweereza honorable Abedi ne Kabanda tebamanyi bya mmwanyi agambye atya honorable Kibedi wabadde agamba ne Kabanda tebamanyi bya mmwanyi balina obukyayi bungi ku UCDA Kabanda ali ku kaadi yafuuka kitegedde ekiragizeeko okay n'ekikulu agamba temumanyi bya mmwanyi nga bali bannamwe ng'omukulu munnamwe babyogedde yewava munno Steven ali Namayiba Mukono ono ye Kabandwa nebaza abakulembeze ba NRM omukulembeze yenna atasinga bakulembera kumanya tasaana bakulembera bye UCDA nebaliza honorable Kibedi ne honorable Kabanda nze Kabandwa aterera mukuba mulabi waffe wano veteran byazirwanako salugamwe bali kutuweereza nze nsinzidde kiwoko tulina mutawaana ne mukulu nedda Luganda lunnemye olwowandiise oba wandike mu luzungu mwami Seruga mutovu mwebale programu ze yo Yusuf Kironde enansana newunya UCDA n'eddwaliro lyerubowa nga lyali lyakujjanjaba mitima kyokka ffenna tulyetaaga naye kati terigwanga oba kigaseewa ndowooza mukulu Kabanda kiteere kuba yaddako mukulu Seruga weebale tuweereza waliwo omusigansimbi gwe baali atalina nsimbi gwe baawe akuzimba eddwaliro ly'erubowa era baali bamuwa n'emmwanyi zaffe abafuga tomumanyi omuyitali omukulu n'agamba nti ate omukyalo oyo teyasaba wabula nze yali amusikiriza omuyitali anti yandi twakuba ku nduulu nze Ssenyonjo Eli ndi Kakyera Raka district nebaza ba MPs abatuyambye okujjawo UCDA nze mbadde sibawuliranga nako nga bagamba bakolera ffenna sibawuliranga ate nga ndi mulimi wa mmwanyi kungwa mwami Seruga munnakyalo weebale kutuweereza mwami Museveni okussa maanyi amangi ennyo okujjawo UCDA agenda kusuula mmwanyi bbeeyi nga bwe yasuula badira ebikajjo n'ebirala era mwami Museveni ssente zonna ezinaava mu mmwanyi yagenda senukuuma mukono municipality musaasire omuweereza programu eno asoma message nga zizze ku simu bwezityo kale erina okubuuzibwamu ebibuuzo erina okweritingibwangamu okukakasa naye nga kyakyagambye nti Museveni ne amanyi ebbeeyi egenda kukka bwenakka ejja gasayiye oba ajja kulonda abantu abajja okugula emmwanyi gisome nga bweri honorable Segumira ajja mwansali gisomye munnakyalo webali kutuweereza nze Ssemujju Richard ow'Ennamutamba Singo honorable Kibedi keyasimbidde UCDA Ekuli ewaffe akalulu kasiibule eryaggwe eryabisembayo agambe ye twakulira ku mmwanyi abesingo
Bwo wajipulira ko ebadde ki hagirwalira yegambe buyikwe nze n'abalimi bannange ene bukunja tubadde balima mmwanyi emyaka gyonna naye n'ekigambo UCDA mu matu gaffe tetukiwulirangako mugambo we kati yagamba oli wena mutamba tukiwulidde kati mu kukyusa mu kugijjawo kati agamba wena mutamba owulidde kibete kati tumulinde uuna akomyewo omulala navudde n'erinnya tekuli analaba amaanyi g'abantu gegandeetera gegankomyawo njagala nsooke nkome ku message ezo ngende wakabanda ntandike omanyi kansi wanaŋŋambye muli banyiivu nnyo kituufu tuli banyiivu omanyi abantu basuubira nti kubanga ageze n'agamba wano nti lwaki omukulu avaayo okunnyonnyola ne mukiyisa muki oyo no ye mukulembeze awuliriza ateesa abalala tebateesa bw'awulira ng'omukyankalanyizaamu akugoba bugobi bw'awulira ng'osereteninga entebe ye kugoba ku bwaloopu nga takubuuzizza n'akugoba ku bwa komishona takukkiriza kuddamu ku kifo nakwo n'akugobako naye ono waffe ateesa kubanga abadde ayogera ku pineti wali wano ekitongole kye bayitanga Uganda Coffee Market ne bw'oba tomudifendinze bajja kuwa kaadi tofaayo ani kutubula bwalwana okudifendinga owekavule kubanga kati bajja mubuuza kabanda bwe yanjogeddeeko ajagala kaadi DP eri yamawuta gitegeera bulungi bannange omugenyi wange ebyo nabyo biri ku mmwanyi tebiri ku mmwanyi omanyi bw'oba otwala omuwala ku deeti nga tugende ku kofi tunywe kamwe era ne wano tuli kamwanyi nolwekyo pulezidenti wa Uganda bino byonna bibadde boogerako ebya pineti omuseruga n'abatulaba mwenna pulezidenti teyaleeta mwanyi zaffe kuziwa pineti yali alaba ebbeeyi y'emmwanyi eri wansi ng'ate abamu ku basinga okunywa kaawa waffe bayitali naye ng'abamugulayo patono pulezidenti n'anoonya si musiga nsimbi wabula kitunzi anaagenda okutunda emmwanyi yaffe eyitali ffe aba NRM Parliamentary Caucus ffe twagamba pulezidenti nti tetulina buzibu na muntu ono kugenda kutunda mmwanyi yaffe ni kye tutayagala ye monopoly ng'eyaliwo eya Uganda Coffee Marketing Board nti ng'emmwanyi zaffe tulina kuziwa Uganda Coffee Marketing Board nga yetusalirawo yetuwa akatale yetuwa ne ssente fono tumukkiriza yagenda atunoonyeza akatale naye ate tazibeerako na bwaki bwannannyini pulezidenti Honorable Nsegumire teyawuliriza n'endagaano n'agisazaamu pulezidenti ajja Kololo n'agamba nti kati nsazeewo nkoye bbeiro ababbi abatta abantu bakola ki saagala bbeiro ffe kennyini abe NRM Parliamentary Caucus ndikunga nti mukama waffe omuntu ajja kuba yeesimbye nawe nga mulina empalana ajja omulamba Kongo aguleeta aguteeke mu kibanja kyo ng'essa omuntu bakusibye emyezi 6 naga tyesebo nkirese ye pulezidenti nga awulira ffe pulezidenti yennyini kabineti etuula okukola rationalization kubanga onaagamba nga bakipapiriza tekitandise leero kyatandika 2018 ekyokugatta ebitongole bino nga bakibaga nga minisita Mululi Mukasa yakibaga agamba nti ebitongole bigende ayita obukiiko busatu finance national economy na agriculture mukumunnyonnyola ennyo bamukonvisinga Abedi Bwanika ayimirira yaleeta ekiteeso eky'emyaka 5 nti sebo pulezidenti tubadde tusaba abakulu bano bongereyo emyaka emeka
etaano ngiri gyolemeddeko kansogembuze mukama wange olwo mukulu abedi bwana kali mu committee agendedde mu committee ya agriculture yes kuba yagamba nti ono omusajja baba tayagala kugendayo kumunnyonnyola nze kangendeyo nkole ki munnyonnyole president agaana naye finally nga bw'omumanyi bw'awuliriza n'asibira ku myaka emeka esatu naga nti kale UCDA katugiweeyo emyaka 3 yeetereze tugenda okujja wano mu palamenti ng'ate UCDA era gwe teweewuunya nnyo okulaba omuntu yenna wa opposition ya defendinga UCDA teweewuunya lwaki nkugambye rationalization yatandika 2018 era baludde nga bafujjirira abo opposition ng'abamu basupplyinga n'okusupplyinga emmwanyi abamu nalibo wano nabo ku TV nga mbabuulira nga basupplyinga nga babawadde eddiiru nseegumire ne bwasaba emiti 10 tebagimuwa naye bagiwa oli owa nuupu kuba bamanyi bagenda okukuba olwa enduulu ne pokopoko kati ng'owa kanso nalukola gwabadde aleese wano si pokopoko nga pokopoko gwabadde aleese wano kakati kifuuke politiko bwe kinaafuuka politiko tukisuulewo pulezidenti ekyamuleese okunnyonnyola kwe kuwulira nga waliyo abantu abalinga abagamba nti nno emmwanyi yaabwe eweddewo evuddewo ye bannange pulezidenti naye alebalinga okunnyonnyola ye pulezidenti mubi kuba kyandibadde kyayise n'okukivaako n'akola ki Uganda n'abavaako naye omuntu avaayo okujja okwagala okubannyonnyola kino kyatambudde bwe kiti temutukwata bubi kino kyakoze bwati mbadde manyi oyo ye mukulembeze omutuufu muleme kuva ku mwanyi kugirima mugende maaso mugende mugirime ereme kusalwa naye ate n'atuwamu n'amagezi era omanyi okubeera omukulembeze kuno si kubuukira bibuukire yatugambye nti emmwanyi nga bwe mugirima bwe mugitijjisa mugirime ne mulime n'emmere mugenda kubeera ng'ensi endala mugaggawale ku ssente z'emmwanyi ate ssente ze ne munajjamu muzigule emmere kakati musigale ng'ate temulina na kye mufisizza awa mulimawo emmwanyi awala limawo emmere ey'okukola ki ey'okulya essente z'onajja mu mmwanyi zizimbe enju zongere ku ttaka okuvuga ekkamotoka omwana agende ku ssomero naye ng'olinawo emmere gy'okola ki yolimye era pulezidenti yatunnyonnyola n'atugamba nti edda abazungu bano baatuyisa bubi ebyo yabitugambira mu kokasi nti waliwo bye bayita cash crops ne food crop kati nga batusibidde awo kino kivaamu ssente kino kyakulya naye yaga nti kati ensi ekyuse bannakenya n'abanyarwanda basiiba wano ewaffe e Mubende nga baze kugula kasooli kiba kitegeeza kasooli takyali food crop kati food ate era cash n'olwekyo mwenyigire nnyo mu money economy onalebo Nsegomire bye yali annyonnyolera pulezidenti nti muleke kukolera kidda kyokka olubuto lwokka ne mukolerere n'emmere n'akasente mukateeke mu nsawo nze nkimanyi okola wano nze ndi musomi wa lupapula baluyita New Vision weebale nali ndusoma okuva ku Mmande nga nduyisaamu lukwakwayo olw'obudde obutono bwemba nabwo naye ng'olupapula lwensinga okusoma Sunday Vision kubanga mba n'obudde ewaka era baluleeta n'ensoma buli n'ebyemizannyo n'endubikkula n'enzira eno naye lukyafuluma ng'okiddamu mpola ekyo anti mpola era kyakira n'okugenda lwagenda mpola terwagenda nnyo kuba tulina lutukolawo olulala naye ddi lwe mwali mutuwuliddeyo ffe abaali balwagala ennyo nga tuzze okwekalakasiza wano obadde ogenda awo olupapula lwaffe mwe mumanyi ebizibu byammwe bimuyitamu era ofunye omukisa okwekalakaasa mu ngeri y'eri polite si yakugira mu ovolo kuba ne CEO wange akiwulidde naye mu ngeri eri polite si kujja ng'eno nyambadde ovolo eno nyambadde kooti muno ntaddemu ettaayi
nyimirira wano ku kati nve wange waka Kasambya nzija ndalika ngenda ku gwe Kizito ngenda kuba ne Serugga ne Wanyama mumpulira ati nzija doni gwe mpulira kati engumi egenda kunyoka kye kyabagisaawo Sunday Vision ate n'omuzikanga owandiisa oluzungu ng'ogamba I am coming to fight Sunday Vision kati abantu bagamba nti yaze to fight for Sunday Vision oba to fight Sunday Vision oba eyo tweet wagiraba wagiraba bulungi yagamba we are coming to fight against coffee tujja okulwanyisa emmwanyi kakati waliwo engeri gy'otuusaamu okwemulugunyako naye nga tonnatuusaamu kwemulugunyako gwe sooka omanye bano abajjeewo Sunday Vision bayita mu ki kiki kye bayitamu kati ffe abaagala ennyo okunoonyereza ne tugenda ne tukizuula ne tugamba nti emitimbagano gino giweze redio eno nayo weeri ku weekend abantu abamu batono nnyo ababeera mu tawuni abasinga babeera mu byalo nti lwaki nti balabika badde bakola loosi ffe nga tuli mukunoonyereza nti badde bakola loosi kakati nze ayagala ennyo nsigale nga nzija wano Akabbinkano nga n'ekitongole kya Vision Group kikyatambuzaako ebitongole ebimu mbaleke mugende mu maaso nga mulufulumya mugwe oba tubaleke tusome Monday Friday naye Akabbinkano kasigale nga kwekali kiki ekisinga mbawage mbagambe nti muteeko dufulumya n'Akabbinkano kennyini kakole ki kakati bano balinga bagamba nti nno mwami Nsegumire omwana bw'oba wamutandikirawo bizinensi ng'emulemi muleke ate ngeno bakuwaga tokkiriza tokkiriza taata okumanyiira tokkirizanga taata okumanyiira olaba alina mukunyonyola abantu nga toliiwo kati kyoba okolaye tandika okugula babuloga bamuvume ajja kuleka mu business ajja kulekera bizinensi yo kyokka gwe omuzaala gwe omuterawo bizinensi naye bali mu kumuwaga akufunire ne babuloga bakole ki bakuvume kakati ye UCDA ffe tetugambangako nti UCDA tekoze mulimu gwayo naye UCDA badde nga Headmaster bwe nakunnyonnyodde enenya omwana okugwa ebibuuzo naye ng'ate n'okumusomesa tekoze eki timusomeseza UCDA badde nga buloka era bano alabika etteeka yalisoma bubi buloka w'ettaka baba bakayungirizi tebagula tebatunda naye abeerawo wakati bw'ati kati gwe bw'abanga muyiseemu ng'otunda ekibanja kyo n'ogaana omuwa komishoni gy'ayagala ngaddeewo n'abadde agula ngamba naye ekibanja ekyo waliwo emirambo gye bajja Kongo ne bamuziikamu kakati gwe weesikamu bwoti noga nti ekibanja n'okisuulawo kati gye badde nga UCDA bano batubuulire ayogedde Vietnam ayogedde Ethiopia ayogedde ensi zonna UCDA yatandika mu 1991 mukama waffe gwe omulimi w'emmwanyi w'amaanyi essimu yo mpe namba yo wa UCDA ku kyalo kyo abadde wano abadifendinga kubanga nedda ssebo agambye nti Museveni ali mukutta ekitongole ekyomugaso mu nsi ayina essimu ya buli mulamuzi ono ayina essimu ya buli looya asukkawo n'abeera neya Serugga neya producer agirina n'ekyamani we w'okukyala agirina n'owa VHT
ne mawajina ne no wadi no gojeko wa mawu na yene kansala we mubeko mugenyi wa nati nkugamba baleke basobola okuddayo ekabeeba ku bulungi ndi mumuwerako ng'ekyokulabirako nsobola okunyonyola oli atulaba wali nti ono ekintu kyonna ekyomugaso omuntu yenna ow'omugaso essimu yagirina mu ssimu ye kati nga omuntu yenna ow'omugaso essimu ye agirina neya DPC naye tusomere essimu yowa UCDA avunanyizibwa ku kitundu kye nekubalimi namwe abali eyo kebera mu ssimu yo ng'oggyeko bano okuba insightinga segumire toddawo tugirewo ekitongole kibadde kirungi sebo gwe kebera mu ssimu yo tukebereremu essimu yowa UCDA agikusindikire ekintu kyonna ekyomugaso obeera nakyo naye bano babadde bali mu kuzanya politics manyi owaaki omukisa gwe tufunye ebbeeyi y'emmwanyi tegenda kugwa naye lwakuba ate nga opposition bali clever kati naffe twabategedde luli bagamba wano kasita bunaakya bwe buti nga etteeka ly'emmwanyi liise ate nabo tebasoma namateeka oba tebagasoma tubadde tuli mu rapex omwo nga waliwo etteeka lye bayita amendment act waliwo ne repeal bino bigambo byanjawulo waliwo eriggyibwawo waliwo ne bagenda okulongoosebwamu eno ebadde coffee amendment act tugenda kulongoosaamu UCDA tegenda kuvaawo wabula ekitongole ekyo kye tugenda okuteeka mu Ministry ya Agriculture ebeere department bakiwe ekisenge luli kibadde kipangisa ku Kampala Road ne kati luli luli agamba nti naye lwaki opangisa eyo ng'oyonoona ssente z'okupangisa ng'ate wano ewaka waliwo ekisenge ekikalu owekitiibwa Prime Minister Mukyala Nabbanja kyabadde ayogerako ekyo nti gavumenti egenda kupapa egenda kukola ensonga ezo ngezikwata mpola era balinawo ekisenge kyabwe kiri awo n'abakozi baabwe 5 mu 5 bebadde ne mu ggwanga lyonna bagenda kusigalawo tewali mukozi gwe bagenda kujja wabula kibano kye twagala omulimu gw'okola gwe gumu n'ogwa sub-county extension worker gwakola omulimisa gwe lwaki ofuna $24,000 ono n'afuna $86,000 n'avuga pikipiki gwe n'ovuga double cabin mpya $3,000,000 genda ku musaala gw'oli gwakola gwafuna kubanga emirimu gyamwe gikola ki gifaanagana kati bali mu kuyomba bainsightinga bagula babuloga muvume president muvume ono kusigaza misaala nga maliriza twafunye omukisa nti ekiteeso kino bakireese kati kubanga abakulu bano bagambanga bwe munaayisa bwe muti ng'ebbeeyi egwa ebbeeyi yasigaddeyo nga bwebadde kati bafudde kifuula nnenge nti Museveni ebbeeyi agenda gyongeza omanyi lwaki kubanga ffe be tubadde nabo mu competition ono basomye ba Vietnam kati nabo bakubiddwa muzira ne kibuyaga ate yo ensi yabawa projections obache entebereza eraga ntino bayinza okurikavaringa myaka 10 at least Brazil bayinza okurikavaringa myaka 8-10 ne bano myaka 15 nga tebana ate be babadde ba competitors baffe kiba kitegeeza nti ba competitors baffe baba bali affected ebbeeyi ate egenda kweyongera okuva ku mutwalo gumu oba 8 yeyongere egende mu bbanga kakati bano batuuse ne baga nti President Museveni agenda kuongeza ebbeeyi y'emmwanyi akalubwe kanaggwa eke kati banoonya propaganda President Museveni si yasalawo ebbeeyi y'emmwanyi ebbeeyi y'emmwanyi esalibwawo katale ka nsi yonna era omuntu yenna takulimba nti ebbeeyi y'emmwanyi egenda ggwa ebbeeyi y'emmwanyi egenda kukola boti gw'omulimi ali eyo kyokola kiri kimu emmwanyi yo girongoose ebeere bulungi kyova olaba European Union yabadde erwana nnyo European Union badde egula emmwanyi yaffe ku $1
biri ng'egenda eri n'egitunda ku $5. Kakati President Museveni agamba nze bwe mba nnima embidde yange njagala ngikamulemu walagi ne bye njikamuddemu bikolemu ebigimusa n'ebigimusa mbyepakingira embitunde kwegamba ntekeko omutindo kyova olaba agamba nti nno processing factory ng'eyentuŋŋamu tutekeyo n'endala emubende tutekeyo n'endala embaale tutekeyo n'endala wa ng'omusajja ow'ebukomansimbi yali wano nti kiro bwe mba mbadde njijjamu siringi 8 kati ngikolemu ne kaawa mpakinge eveemu emitwalo egisukka 9 tugenda gaddako omutindo tolima mwanyi yokka gwakyatunula tanaba kwebaka lime mwanyi naye ne wali oteekewo German olwaleero esinga Uganda okutunda emmwanyi katale k'ensi terina wadde omuti naye bw'otuuka mu German tosobola kufunayo omuti gwayo gwa mmwanyi olw'okuba German nembika made in European Union exactly. From German naye olw'okuba nti ejjeene waffe neegula ku ssente za ddondolo netwala ewaazo ne processinga neema ne packaginga negamba made in German. Okay. Era nefuna ssente $1 ameka kati bannaffe abatayegaliza Uganda ebyo be batandise okuba Mwamisuluga lwaki abodoluganya gavumenti baagala nnyo okuwudiisa bannayuganda simanyi era sikirowooza nekibakola mubaagala bululu ono kyagamba omuyivu kanso nalukoola amanye ekituufu naye walabika aliyo ekyokulonda mu maaso kyekimutiisa okwogera kyalina okwogera kati naye bw'atyo atandise kuba pokopoko mukama saasira ensi yaffe mukasa Henry asinzidde kawempe naye mukulu mumusibyeko ekintu ekyo lwakyogeddeko ng'ayogera ku ofiisi eyali y'amawulire mu budde obwo kitange yali wa mawulire wa DP era abasajja be yaleese bangi ba pokopoko kuba kitange yali wa mawulire wa DP mugweta mubende nnene era nga muyita pokopoko naye nga kibuuza pokopoko ng'omwana omutegere ekyo kibuuzaamu namala kutegeera bulungi nemanya pokopoko kye bategeeza bali bategeeza wa mawulire mu budde obwo waliwo message eziri wano nyingi njagala okusomamu ezirimu ziriko mikutu gya njawulo Kibuuka Innocent Bruno weereza message Seth Muyambi gambye problems with the Honorable Commander is that he has been consistent. Today is Amambabazi, tomorrow Mulala, Piero Yu, the next is Museveni. Abadde inconsistent badagamba inconsistent never know but the fact is that UCDA tamanyi kati yayinza okuba nga mpita Aisha Kabanda abadde ajja mu opposition lwakuba omukulu yava alabika abadde mpita Aisha Kabanda mugabo nowakyaza David Kabanda Mama Mbabazi Muyambi Wembala City mugambe nti gwoli Kabanda David atawagiranga kwa Mama Mbabazi n'omulundi n'ogumu yakabira mu parliament tamu yeesooka era atabangako RCC kakatola ntino akale nkitereezeza nze Edward okuva Ekyanja sebo webale kuleeta abakulu abo wabula Honorable Kabanda ne Honorable Kibedi mukyalina okwenyonnyolako naye tuganye in fact Seruga ne bwojjuza oba aba NRM ensobi esigala nsobi kamuddemu okyusa kati gwe ne bwokola otya tetwagala nnyo otegeere kubanga oganye okutegeera naye ebiseera bye bijja okuyamba okutegeera tetwali twogerako kyekituufu ajja kutegeera kuba ab'amafuta kati tebategedde nga bwebagambye ngesse ebiseera byokka bye bijja okuyamba otegeere fe tetukufaako gwamanyi omuyimbi yayimba nti ebiseera leero luno n'obuyimba mujja
ne bwe mbasiriikirira omanyize kankubulire waliwo lwojjaeyo waliwo eyali anvunaana nga tuli mu court of appeal kyono teyabuuza bibuuzo teyacross examining omulamuzi Remi Kasule n'agamba bw'oba olabye obujulizi nga bugwa bwokka ate lwaki kati kyova olaba olwaleero kikaludde bayimba naye bagwa naye baaba leero luno Sempijja Joseph Sempijja bali ku ddembe ali Ntinda Mwami Sseruga bali program naye to discussing what the main objective of setting up UCDA and assess its importance tulabe ekisonga lwaki UCDA yateekebwawo n'okulaba obuvunaanyizibwa buyina okutuukiriza obukulu bwayo mu byenfuna by'eggwanga anti ensonga ki yazze mu gavumenti akuzzeemu oyo mukulu Sseruga bali kutuweereza mbuuliza mukulu Nalukoola nti alwanirira kaadi oba alwanirira bannayuganda kuba naye akimanyi nti UCDA terina weebadde eyambira buli mulimi wa mmwanyi naye kaadi eyinza okulowoozesa ebirala Sserubidde Godfrey abadde agyeko essimu y'omulimisa owa UCDA agirina naawe musoke muleke ekya kaadi akyajoga kikulu nnyo ekyo bakikulembeza nnyo ekya kaadi nti n'abakulembeze abasinga mwe abali mu opposition nti ekiboogeza byonna bye mwogera lwakubanga mwagala kumatiza abalonzi bammwe babawa obululu muwangule ab'NRM abalonzi bati weebale nnyo ssebo abalonzi baabwe mu constituency okusooka sirimu abo abantu aboogera abantu bye baagala okuwulira nze njogera ebyo byendaba nga bye bituufu okusinziira ku kumanya kwange mbadde nga naawe ng'onkyaza olumu n'otuuka n'okumbuuza naye ebigambo bino byoyogera siganye bituufu naye ebigambo ebyo binaakuweesa obuwagizi ontegeera badde njala mubuuza akabuuzo kana akamazo kaddamu nyambe akanziremu kale ani yasooka okuba chairman ED1 wa UCD ebyo bireke nze sikyaddamu bibuuzo nze levo kwe natuuka sikyaddamu ebyo awolereza ekintu kyamanyi nnyo ekibadde noowe mugaso ndimu abo abateekateeka ekibuuzo ate nenkiddamu mwekizamina kubanze kati nze omu abo abakola thesis kubanga ali mu kuwolereza ekintu alinga ne mu kutandika kwakyo era nzikiriza mu merengule y'obuntu butini merengula akasookera ddala ono agambye mbu General Museveni awuliriza abantu takambuwala naye ku mmwanyi eno yagambye omuntu ayingirira ensonga eno gwe ojja kulaba akamba okiraba okwo tekuba kuteesa bw'olaba etteeka lye mwagala okukola ng'abantu olaba bafaayo kweyo ensonga kola kye bayita consultation lwaki olowooza ng'otudde Kampala nti twagala bugaali oba oli awo twagala luti omwana omutadde kusoma jangu otwebuuzeeko ali mu kuzannya ng'omwebuuzaako enkola entuufu eyokukola amateeka mu legislation totukolera kyolowooza muzikiriza njogere mmalirize mala twebuuzaako akokubiri bwana Sseruga omuntu analemererwa akola ekintu kimu alemwa kuteekateeka bwana Kabanda ono atukoze bulungi n'alaga nti enteekateeka eyo yatandika 2018 naye omanye etteeka ly'emmwanyi we lyakolebwa etteeka ly'emmwanyi lyakolebwa 2021 National Coffee Act 17 era bw'oba okebedde mu kawaayiro akookusatu section 3 lyogera ku Uganda Coffee Development Authority ne lulumiriza nga ligamba nti ekitongole ekyo kijja kusigala nga kikola ki emirimu gyakyo kyokka ng'ate eno bali mu nteekateeka eyatandika 2018 enteekateeka ng'evaawa mu cabinet bakola etteeka erya National Coffee 2022 anti kabalireta 2022 namba 17 uliddako omukulu Nalukoola agenda kutubuzaabuza n'eggwanga lino etteeka naye lwaki temundeka mugenze eka baliripiringa ne lijja coffee ne lijja Coffee Act 2022 namba 17 nga liyogera
ku UCDA eyateekebwawo act ya parliament 2009 kubanga byagenda okuteekebwawo nga act eyo ekyaliwo. Very good. Era ono tabuzabuza abantu nti kabineti ya Uganda ye yatula 2019 nereeta RAPEX oba rationalization. President Museveni mu kiwandiiko kyakulaga ali clear nti twateekawo komiti ng'ekulemberwa Genosale etunuulira ebitongole bino byonna emyaka 5 era ng'erimu Ramadhan Gobi kati omuwandiisi ow'enkalakkalira nga be bateekateeka ebyo byonna. nga munnamawulire nyambye nompa ntegedde okay emyaka egi nga ntandika mukulu Sale Musale ne mukulu Ramadhan n'abalala naye nga bakikulembera kati omu member wa parliament Dr. Peya Agnes yeah that's it yes n'abalala kati otege point yange ogifunye naawe atulaba ogifunye nti 2018 baleese naye ate 2 omukulu aganye kutegeera butegeeza bali mu cabinet abaleta rationalization point yange nze ngikoze tojja kunkaka uliza Coffee Act ogera kwogera kirala kwa bwe kiba kyekyo gwe tofaayo ya 2022 atugambe 2022 number 17 yali erifaalinga ku UCDA Act eyakyenda mumeka because by that time yali in existence yaliwo ekibulina kuzokoleke kakati komiti neteekebwawo emyaka emeka 5 okusobola okuzuula Bwana Seruga etteeka liri number 17 gyayogera liri no one lya 221 naye ekyo si ensonga enkulu ensonga enkulu gye mbadde nkugamba 221 ensonga enkulu si mwaka naye nkugamba butaba bateefuteefu kukola bintu mu nkola ki ennuŋŋamu 2018 muleese enteekateeka eyo naye ate mu 2021 muleese ki etteeka kyokka ate nga mwagala kujjawo UCDA ng'enkola mugitandise 2018 bani abatandika enkola 2018 temukyankalana that's not cabinet bani ate Muluuli Mukasa yali ali wansi wange okay kakati kangende maaso ekizibu kyammwe kiri ku kwagala nze okuddira omutwe gwange mugufuule ng'ekibanja ku ttaka omutwe gwange gwetengere ojja kufuna omukisa oyogere nga bwe mwogedde kati mbaddamu kabaddemu ekirala nalo nayo baagigadde tebagigadde nalo yatandikibwa mu gavumenti yaani lwaki yo nalo ekoze bulungi UCDA nerema okafunye ebibuuzo bye tubadde twagala okalabyako ojja muddamu njagala kifune nalo emirimu gyayo actually mukama wa UCDA ku ya UCDA kubanga nalo ye kolero nedda mugambe nti awatali nalo UCDA terina mulimu nena Greek teriwo terina mulimu awatali nakori UCDA terina mulimu ate omutindo n'ogujja wange mwanyefudde mwebale nnyo kakati nalo ekolamu robots ekolamu bacuba oba naye ekolamu bannayuganda bo balya mmere ki etalibwa ba UCDA bwe baba bagoberera bulungi amateeka lwaki aba UCDA bo tebagagoberera ng'ate supervisor ali mu ministry yaki yabibuuze nga tonamuwa answer objectives za rationalization ozimanyi ebimu ku byo kwe kukendeeza okusaasaanya ensimbi y'omuwoomusolo ekyo kyokka kye twagala okulaga naro y'emu ku byongera ate ku nsimbi mu ggwanga naye ate bw'oba oyogera ogamba bwoti ogamba UCDA tekola bulungi mirimu batambulira mu ziddabo kabini nga gwafuga basasulwa esente nyingi ezisinga omulimisa nga gwafuga ng'era gwalina nebbeetu n'okukola etteeka erirambika emisaala gy'abakozi oli nange ndeke njogere mukulu nalukoola wazaalibwa kati damu ekibuuzo nagambye ebibuuzo wazaalibwa oyina baganda bo wuliriza kubanga taatawo bwamala okuzaala ne banno bwe wasala okubeera looya oyina byokola nga looya muganda wo omulala yasala okubeera omusomesa
alina byakola ng'omusomesa. Muganda omulala yasabira kubeera engineer, alina byakola nga engineer. Now, UCDA yateekebwawo ng'erina roles zaayo. Naro neteekebwawo nga neera byekola ki? Byekola. Mu baana be tuzadde, Naro akoze bulungi okusinza ku nteekateeka ya gavumenti. Na Greek ekoze bulungi ku nteekateeka ya gavumenti. Na Kori ekoze bulungi, be baana be tukoze ki? UCDA tumugamba nti kati nzikiriza ngende maaso. Olunaku lwe bali banga balina ebiruubirirwa ng'ebiruubirirwa byabwe okuyitawo Naro erina okuvaawo. Ono omulaba ayogera wano ajja kujeera kuweza ensonga lwaki tesaanye nga bw'akikola kati kufutiza ki olwaleero singa jje n'Omuseveni yeebaka kuba etteeka terinaba kuggwa liteekwa okugendako omukono. Olwaleero singa yeebaka n'agamba nti sijja kussaako omukono ku tteeka lino n'abaako ensonga zaawo bano bennyini njakeerakola program bano boolaba bano era bakeera ku makya ne bagamba agambye singa anaagaana okussaako omukono n'abaako ensonga zaawa okiwulidde ekyo nti agaana naye ng'alina ensonga zaakoze eki zaawa ono gwagoberera ava ku makya n'asinziira n'akola decision nga talina nansonga neki nemujawadde najja wano n'atandika okusinza kale okyogamba kati ensonga yonna gye oli gyawa ne bweba naffe bano bajja giyimirirako era bagambe naffe okusinziira nga bwe tulabye nga era ddala omukulembeze ekyo kyagambye kamala okwebaza omukyalo waliwo omukulu Ssennyonjo ali Kakyera kyagala okusoma message eno okumwebaza nti abantu beewalako n'ekibuga okutuusa obudde buno abakyatulaba kyekikulu si message aweereza message kuba nayo nkulu message aweereza agambye sub-county ye Rakai district nza neebaziza kuleetanga Buholere Kabanda ye aga Kabanda kuba ye yakulaba oli mutesa bulungi nnyo nsaba musabire abeerenga akomawo tubeereko ku Akabbinkano buli kadde nga tumuwuliriza ffe abeewala tukwagala nnyo Kakyera kati kimaliza yagadde nkireete ssebo ndabye neebaliza mukulu nsegumire ewe Kakyera liddayo kati Kakyera ssebo neebaliza mukulu nsegumire iwe bali kunyonyola bulungi ku mmwanyi era abemugumu tulina ye mu 2026 gwayita 2026 Lugonjo Solomon omumanyi nsonyiso nnyo abalonzi bonge bona ba appreciatinga kubanga mbalabi ndabira wala saruga ffe tulina mutawaana nateeka naye tunulira ebyennyanja byali bwe bityo by the way ekintu ky'ebyennyanja byaggweera biri wakati nakaseke by the way ebintu by'ebyennyanja ebyo lwakuba abantu President Museveni tabeera na kirowoozo kibi eri bannayuganda maybe implementation yejja wano netataganamu President yali agamba nti ennyanja yaffe eyo singa tunaabeera tetugikuumye ebyennyanja bigenda giggwamu ng'ageraageranya ku paati ya Lake Victoria ate eri mu nsi endala nga Kenya ne Tanzania va wano ogende ekyennyanja wano kyetugula mu Lwera emitwalo egi Kenya wali ku ka island ke bayita Mijingo ebyennyanja we byaggwa kuba ebyennyanja byaggwawo nga buli omu avuba bw'asanze ekyennyanja kya mitwalo 18 oli munnamawulire saagala mbeere wano ku TV bagambe nti nnimba genda ku Mijingo Island omanyike twali tulwanira awo Kenya ne Uganda ekyennyanja engege gye tugula emitwalo 4 18 so implementation yeyinza okuba embi ne president okuprotecting ennyanja okulaba nga ebyennyanja byaffe tebiggwamu era waliwo ne period gye baga nti kati tugikuume bizaale bwe binaamala okuzaala tubakkirize bavube lwakuba bali abakwasa amateeka ate be bayitawo ne bateekamuko ku manchi vola babeera agoba n'agoba ono n'akola ki Katomatovu abatumidde mwena we Bukoma Nsimbi agambye mwami Seruga emessage ngenda okusembyayo
tusabe Katonda ebbeeyi emmwanyi eriwo ebeewo mu 2026 tegenda kuba wegenda kweyongera ekyo NRM candidates temuvuke saddaaka ate bali abalala egenda kweyongera ate kakati bweneeyongera bano banaafuuka ki bweneesigalanga bweri bano banaafuuka ki abadde bawakanye namwe mukyetegereze munaakabamma abambala z'ovolo kati bwana Seruga olaba omwami gwe bayitanga Dr. John Babiha yali vice president wa Obote yali minister wa agriculture yali vice president ate mu ngeri yemu nga minister wa agriculture and fisheries omanyi twalinga tetudiibuuda nnyo sente kati olwayo tuyinza okuba tuweza ne baminister abasoba mu 8 era tuweze n'abantu bangi ye yakola okunoonyereza ne economy ekyalimu kale naye anti eyo private business Kenya tebasukka baminister 22 ng'ate economy eri waggulu naye mbadde nkugamba John Babiha ye yavaako okufuna empuuta wano mu ggwanga UPC government yali erwanyisa ebizibu ebisatu obwavu endwadde n'obutamanya baali baagala abannayuganda bafune okwesiima ne babaleetera empuuta naye maama empuuta kaakati tetukyagifuna bannansi kulayisi ya bbeeyi okubanga obuzibu bwatujjira abavubi bagenda mu tulugunyizo ewaffe ekuleke wamala gyeri yasooka empuuta yasooka mu myaka egyasooka yali ya bbeeyi nnyo ne bayimbamu n'oluyimba nti omukyalo w'ebbeeyi afumbye empuuta kawomera naye bano tuva mu byentalo wano ne bagitema ebbeeyi neddayo wansi nga neno tusobola kufuna ku nnuuni era Obote n'akomawo ebirooto bye byonna ba revolutionalist kyenjagala omuterezamu nga sinneerabira nsagala tulimbenga bantu bwe tuba tetumanyi politics bulungi owa region oba byafaayo Kenya terina baministers 22 tebasukka Kenya omanyi waliwo kye bayita cabinet secretary Kenya tebasukka 22 naye yina ne abatali ba state bo babayita ba assistant ministers buli cabinet secretary ayina babiri buli cabinet secretary ayina babiri ne bwe nakitegeera economy naye era tebawera ekirala economy erindala ba MPs Senate ne National Assembly bakubisa mu beewaffe bagavana bali bameka ate governor we Nairobi nga Johnson Sakaja omusaala gwafuna guyinza okubanga gugatta ba MPs ba Uganda 6 wamma tuwuliriza bino obiwulira bigerageranye n'ekonomi ompulira kyeŋŋamba baminisita abawano bangi basinga abakinya ate gwokyusiza nagambye leero luno mujja kuyimba aliwa mujja kuyimba Minister ngo wa environment Aden Duale owe Kenya oba minister wa sports Mulukumeni Kipchumba oba Kimani Chungwa oba minister yenna omusala gwafuna cabinet secretary kuba yaba CMP ali resigning ekifo kye nafuka cabinet secretary akubisa musala gwaba minister wa Uganda batano golowooza balina 22 kumbe omu yekka atwala batano nga minister wa transport byenjogedde njagala ogerageranye omanyi kiringa oli bwagamba najja wano mu 86 nga tufuna omusolo gwenkana bweguti katufuna bweguti mu bantu abameka abaaliwo mu 86 abaali bameka abaliwo kati abali bameka omwami Kateregga Wahoyima batumidde nnyo nga baddangamba nti ebitongole ebigiddwawo bisukka mu 20 yagambye mu 2 era bisukka n'agamba naye lwaki tebyogerwako byo mpozi mwogera ebya pokopoko bye muliko
era ddala mutuufu kigambo kipya kizze wano olwaleero ekyenkoledde nga tumaliriza mukama wange kakati nze ne bannanga waliwo abatalima kumwanyi sigamba nze ne bannanga kati owa amagezi tandikirawo kulima emmwanyi zifuna ogamba gwe mulime emmwanyi paka kuwulira bubi ate munoge yokka eyengedde ate mwanike bulungi akasente ojja kuba oyola buyozi nalukoola nze kennyini nze ndi mulimi wa mmwanyi UCDA namba era nze sebo ndi mukungu Emmengo ntuula ku lukiiko olufuga Bukedde era obuvunaanyizibwa bwe tulina obukulu kwe kutumbula okulima emmwanyi nga tuyita mu makubo agawerako ng'emmwanyi terimba n'ebirala kakati bano bwe badda wano ne bawanyumya obunyumya emboozi gye baawulira obuwulizi ne badda kunze okuzannyirako basaaga so kati ngamwe abakwatibwako ensonga eno kuba oli mukulu Mengo ate ffena tukkiriza mu Mengo kiki kyogamba omulimu omulimi w'emmwanyi lima emmwanyi bino bya kiseera buseera birina gye biraga byawedde bino bya kiseera buseera gwe lima emmwanyi yo osirike mukama wange mukabanda era ndowooza olabe nti abakulu bali ku propaganda kubanga TV bwebeeraga buseegu ate gwe n'ogenda okugamba omuntu agamba nti TV eno teraga buseegu nti eraga buseegu oluwunzika ne bagamba nti kati tukole tutya nti mulabe TV eyo mulabe TV eyo bino byakaseera buseera temuva ku TV eyo naawe oba okkiriza nti ddala TV eyo teraga ki buseegu kubanga singa ebadde eraga obuseegu wandiga nti mugira mulindako okulaba TV tujja babuulira ekyokkola kati kyogamba nabo bakimanyi nti emmwanyi tegenda gwa katale kati kyabatuddemu batya okugamba abantu baabwe obutagirima obwavu bunaabakwata bajja bakyukira nti Nalukoola jangu wano bajja kukwata ettaayi baga nti tugaana okulima emmwanyi tuwe sente kakati naye akimanyi tayinza kiyingira Kayemba Ismaili ekyokulemesa abantu baffe okulima emmwanyi naye nze njagala kubabuulira temulaba mwami Sserugga ali wano ne musuubira nti no ye w'amaanyi ku puroguraamu eno bali abali mu control room b'amaanyi bayinza okutujjako ne tusigala wano nga twogera nga tekutuliiko bali abali mu control room balinga Naro ne Nakoli ne Ministry ya Agriculture ate nga bangi bali eyo bangi ate okomye kuba noboka abali ku transmitters waggulu kakati oli ateekateeka emmwanyi gy'onoosimba n'agikolera ye w'amaanyi yes okusinga ono ajja wano ne yeereega nabaleetedde ssente bwe ziti mu puroguraamu singa twakuggyeko wandizireese tunywerere ku government position egamba nti ono tagibwawo naye ensimbi ze tubadde tumwononerako mupangisiza emuyenga akomewo waliwo ruumu eri empty emirimu gyagikoleraawo mwebali bannaffe mweyongere okwagira President Museveni temuvaawo nnyo kubanga yalina enteekateeka ennungi bano ba opposition gye batanaba kulengera abantu b'Emityana Kikandwa Kalangalulira Emityana yonna mulime emmwanyi Bwana Sserugga nzikiriza era nsaasire munywanyi wange ate nga munnamawulire munnammwe Haji Nyombi Mahmoud afiiriddwa maama we mwebali nyo bannaffe tulaba Kabaka wangaali Museveni naye abeerewo tubagaliza olunaku olungi era mweraba